Uruno bwewona people power ngava ku internet egenda sigalanga UPC. Right? Loud and clear. International visitors, let the president know you are in the country. Otherwise, chinzo okubeera maddest. Nyoka juice tutandike. Munange, beera attentive kanyomero kano. Beera attentive. Abantu kano bunaku ke balinze okuwulira. Abantu bagamba jo Isma jeno muhozi tajja sobola Bobiwine mu 2026 Museveni awomole Bobiwine alage jeno muhozi egaali kyemwayagaliza embazzi kibuyaga asudde kyemwayagaliza ki embazzi kibuyaga asudde. Njagala mbategeeze if Bobiwine never became nti yasinze bamebe mu parliament mu kalulu akawedde senga si leader of opposition ye mukulu mpuuga naye I'm focusing on his boss. Now kano mukawulire bulungi aba people power nti amaanyi gonna ge mulabye muleese mugaleese lwakubanga mwasobola okudefeatinga FDC UPC UPP ne party endalalala anti DP mukuleeta bamemba ba parliament. Senga temwaleeta bamemba ba parliament abo 57 is it oba 60, there is no way gye mwandisobodde kuba vibrant up to this time. You know why? Temwina nge gye mwanditambuza operation zi kati akasente akava mu gavumenti aka party esinga bamemba ba parliament tekabaleetera n'ebyo bye mulaba nga batambula Geneva baba bayise party evuganye ey'amaanyi mu country n'afuna livyegi nti kati ye leader of opposition n'akwata abantu bwe agenda mwe mwakomadde olaba akena ng'agenda mbu mu summit oba Mau oba Besigye because bano beba government in waiting. Naye senga omuntu ajja n'abasinga ezo nnamba anti ng'owoomye kakati tugenda bakola kutya kakana akanyomero kawulirize nnyo ate tebaagala nkababuulira neze nno kukababuulira kubanga ekijja omanyi kinyaga bitono bino tojja biwulira mbano abantu bamwe aboogera abakaceere simanyiddeire sitabu gasiya byebiki abo bakaceereceere simanyi kino kimayite family kiri mu Dubai kyakafuna ku bupalo obulungi kigenda kyekukuutiriza ku bavubuka bazaaka maya ba aviator kyekukuutiriza kyagala sigalako mu ttaala wekyagala simanyi kansiramuke bampe ekitiibwa mu busiraamu bwonna muwero kaminze ekyobusiraamu saagala kumuteekako olukongoolo batugamba owero kame naye era obalaba balumbuye baagwa because tasa kubuulira kituufu kati nze nkubuulira ekintu nga toyina buloga gojja kijjako nze nnyonyi nyange nze enkoko njeru yaabwe nze avaako ekitangaala ne balaba gye bagenda kati wuliriza kyenkugamba akabaddi kaakano otandika okwerowoozaako nawe listen Jeno Museveni badoctors bafukamira bamugamba komawo okyali strong badoctors jukira mukwano gw'abamagye jukira akyali very strong ba African leader Museveni akyali muto Paul Biya era ayina emyaka emeka omanye emyaka gya Paul Biya obeja Buhari waliwo ono gwe bayita simanyi owa Guinea Bissau Museveni akyali muto mu African president. I'm telling you Museveni ng'ate America efugwa Joe Biden siripe Joe bayina president wa sleeping sickness Trump yabugamba abeera ati abafuga Museveni akyali strong mu president wa Africa. Paul Biya ebbanga lyonna abeera mu ddwaliro. Buhari owa Nigeria tabeera mu Nigeria babeereyo nga babajjajjaba. Museveni is always here doing hakati bwe kiba nti Museveni wa NRM mutabani we avudde yagambye tabangako mu NRM
nebya NRM tabitegeera. Kati kano ka deception kakulu nnyo. Mutabani we agambye ebya NRM tabitegeera. Era yawuliriza nnyo abantu ku gulawundi. Wabula nammwe abanupu mugamba n'abantu bemuwuliriza. Kakati akabadikali wano. Muhoozi wiiki ejja bw'ata pate nga bagiyita National Progressive Movement. Ne Museveni n'asigalawo ne NRM. Ne Nuupu n'esigalawo DP, UPC, FDC ne ANT. Akalulu akajja ne katuuka aka 2026. Muhoozi n'ateesimbawo ku bwa pulezidenti. Ko mpuliriza bulungi. Muhoozi n'aba ng'alina pate National Progressive Movement n'ateesimbawo ku bwa pulezidenti. Naye pate ye yo neegenda mu kunoonya bammemba ba paalamenti. Owuliriza bulungi. Omusulo tegukuluma ng'ate oyagala genda simanyi mulongoko shotiko kankakuddiremu. Nti Museveni NRM weeri. Kakati yate bali bategedde ki ekiwaga Nuupu kubeera nga ye balina numbers mu parliament. Naye nga balina 67 oba 61 something like that. Kakati Muhoozi akoze party National Progressive Movement kano kaama. Olwedde nga party egenda kubaawo ayina bammemba 100 mwaga mwataano 150. Kitegeeza senga akalulu ka 26 kageza ne kabawo Museveni ne yeesimbawo, Muhoozi n'ateesimbawo, pate ye nenoonya ba MP. Museveni bw'awangula akomawo mu parliament nga National Progressive Movement yesinga ababaka. Kitegeeza budget ebadde yeesiguza National Nuupu ng'egenze mu National Progressive Movement, Muhoozi ng'alonda leader of opposition. Kati awo mbulya woogenda okuddamu olemesa Museveni ofuga ku 23 Muhoozi ayingire. Jjukira waba leader of opposition ng'abuwambye nga taata we ayingidde ekisanja kya 26 mpaka 23. Kati ye yabeera president government in waiting. Okategedde olaba bwogenda we bagenda okulinyira mu gaapu osigale ng'osembedde mu Nuupu. Keetaaga babwongo, keetaaga nga weebase mu time. Togenda kategeera ng'obama n'okukomentinga. Bw'oba oyagala Nuupu ku mutima naye nga toyina focus, your emotions goes beyond your intelligence, kano toyinza kategeera. Kankakuddiremu mbamanyi mwasoma naye temwenkana ekyo kubanze nafuna nnya mu P7. Nafuna nnya mu P7. Woowulira ng'omwana yafuna nnya mu P7 ebibuzo bye batababba muwe ekitiibwa. Kati nkakuddiramu nkimanyi wakava mutulo kati onyeenya omutu tokategeera. Kaakano Museveni agenda lekawo NRM, mutabani we akole National Progressive Movement. Oluvannyuma lw'okitegeera nti leader of opposition ekimuleeta amampa ati bamemba ba parliament, ate bano ba leader of opposition baba ne bamemba ba parliament batono. Nkugambye Bobiwine teyamanya becoming a leader of opposition by default kubanga teyamanya teyagenda osinga ba MPs mu parliament. Becomes a leader of opposition by default. Selects someone who is very intelligent. Ani togamba Bobiwine si leader of opposition, ye leader ntegeeza nti ye yalonda mpuuga. Ekitegeeza ye leader of opposition outside parliament. Now kakati Muhoozi agenda launchinga party ye National Progressive Movement. Okujjawo bino bemugamba bwera Museveni ayagala tusibako mutabani we era simanyi kati Muhoozi agamba nina right nga Muhoozi to make a political party. Kati yakoze political party ye era munagamba nti Museveni yabamusibyeko. Museveni yesimbewo ku 26 ne NRM unopposed nga bwe bakola ebintu byabwe. Muhoozi ye alemena kuyingirira taata we awo naabe ng'alinda retirement naye nga pate ye erimu existence. Olwedde eno pate abagitandiseewo bamemba ba parliament. Kitegeeza akalulu we kajja Muhoozi n'agenda mu kalulu, Museveni n'agenda mu kalulu nga Muhoozi ye alinda retirement y'amagye. Pate ye Museveni egenda akomawo mu kalulu. Museveni bw'aba awangudde egenda sanga nga National Progressive Movement yeddirira mu babaka nga NRM egisingako ababaka
15 ku 2 otegedde akakojo ka politics jukira ono politics mubaamu politics asinga obukodo yagenda todda mu kuwolomera abantu era yatubbe wati nedda kati nze nkubiddeko kati olinawo kakodyo kyawo nti era simanyi abantu tebamwagala 150 MPs already ali ame friendly budget friendly rich family friendly presidential material friendly ayina emikwano gya countries akalulu kokka muwozi yeetaaganga 1 trillion senga Salva Kiir amuwolayo billion 5 Kagame n'amuwolayo billion 5 Uhuru n'amuwola gokyali mu byabazi abazungu tebawola ezo sente ng'onoofuga eggwanga concentratinga ku ground naye oba okyayagala ofuga eggwanga naye ng'ogendera ku byabavubuka simanyi Morocco go on Morocco yegantu oba obivuddeko akantu okategedde oba ogenda linda lwaggulo simanyi security alert simanyi gwa wansi simanyi wagenda yiwa oilo simanyi security alert simanyi oyombego manyi muyina bogasi toko gwe mubeeramu eyo nga muli amalwa walaji embisibisi walaji ku mbizi embisibisi byali bigambo byakafeero naye akantu okategedde kakati ye Museveni bwawangula gavumenti 226 ejja kusanga National Progressive Movement eyamuwozi yeinoli olonda leader of opposition kati balonde nti kabanda ntyazo budget government gyekwata newa abasinze bamemba abavuganya bajiwe Progressive Movement ebweru we batuuka okuyita bali government in waiting bayite leader of opposition owa National Progressive Movement okategedde kati mwe mutandika okugenda ekyabadaaza simanyi mugende ku nnyimbe clouti ebweru eggwewo ne bufe ye bannaye kafirimu kamwe ka documentary kaddawa bannayuganda tebakalaba documentary is just a documentary nze ndinaba documentary ya Gaddafi gwe Chevala simanyi Moniyongo simanyi documentaries are there all over the world. Watch your documentary ya Gaddafi simanyi amini. There are many documentaries nga walabye ya amini nga walabye ya simanyi wati tigers wano. Always people watch documentaries. Have you watched the documentary? Obatolabaga ku documentary wala documentary sentence ezasooka documentary otuuka waji documentary wagiraba abali ebweru namwe mutubuulire mwalaba ku documentary nga temutuweereza bukiripu bwayo obutonotono did you watch the first of all bagironkinga the documentary wagiraba inayemba ntyane sitenda isaba kaja kaka awo Isma sibazaako mukono katugende mu bya jostede bya entertainment political awo sikuzaako mukono bwoba totegedde mukwano jukira ze wafuna mu P7 otegere nti yogedde ne eyafuna ennya bwe kiba kikutawanyiza jukira we wakoma okusoma otegere nti ono ku campus university sikolanga kuliteke always mbera ku normal progress bwe bikutawanyiza still nonya kuba obi bange siringa bana aboogera nga bava mu masabo spiritualist simanyi talina ssomero lyayogera gwamanyi ba oji bange ba obi mbamanyi bali mu parliament bali mu police bali mu chief justice bali mu everywhere mukategedde kati omuntu wa nopu omulaba n'enkofiira bambi toseka kano kazibu kategeera naawe amaanyi gokka nopu geyina geego senga teyagira mu namba 2 FDC kati katugijjewe mathematically katugikuba akantu manyi mu chess waliwo gye oba mu draft waliwo omuntu wakuba kingi empikizo zonna nazigaana otambula kati tugenda kuteekawo king esazeemu bweti
basigale eri musajja president n'ava mu ntebe ennaku 3 ali Vietnam oli Bubezi Magere weetoolola bwetooloozi oluva Magere bw'ogenda ku mwalo entebe nga nkalu era n'osigala ng'okyalimu eyo pate simanyi adda mu kuwoza Morocco oyagala kutwala ggwanga oli mu kulaba World Cup ey'ennaku 12 World Cup is overrated oga akapiira kamu kati simanyi Morocco yayiseewo ekozesezza amaanyi mangi okuyitawo egendawo yakatuuka kalawunda begenderewo naye ng'oli president ng'odda ku bya Morocco Museveni n'amala ennaku 3 tali mu ggwanga angaazi yatangaala butangaazi simanyi wange ayina ono mufumbira agenda atagala ku TV bamubuuza ebibuuzo omusajja omujjako nti simanyi tolaba kyenkola okola ki what are you doing kuva akaluwe kaliwo awuuzuuma buwuuzuumi ku TV simanyi tujjako dikiteta omujjako nga woosaba abantu ssente z'embaga dikiteta yakulemesa embaga okuva mu buto olyoka olinda omukazi anyeenya amagumba yenna alinga pozi waliyo computer misuse naye nga wali olinda situlago ya Museveni olyoka owasa embaga ali mu meeting akozesa TV for visibility study bamulabe ti mufumbiro wuuyo kuŋŋaanya ssente kwaliko kwambala nguleye kutandika misinde Joel Ssenyonyo kyamulabako yagaggawala ensingo yonna nnene olubuto lwagejja babeera wano kololo mu sawuna tebalibeerayo gye mubonaabonera simanyi firi jamusidi yani did he study engineering is he a technocrat who is he oyo atabula osobola obbula abantu babuza okuva naye ku gwamiini era olaba ne ba MP bammwe bavudde ku jamusidi ne bagenda bajjayo Shey is the one who has meaning in society bw'okola demonstration ku muntu ow'omugaso gavumenti ewulya kati bebekalakasiza ku Shey Mwanje teyavuddeyo abo bajamusidi be baani alina nini namba yali asasudde ku musolo gavumenti emumanyi ng'olyoka oteeka gavumenti ku bunkenke simanyi nga tebamukwata batya bw'obeera oli threat to national security we can arrest you everywhere oba oli Shey oba oli bishop oba oli spiritualist oba oli biki as long as our intelligence ekusonzeemu we shall pick you up oba mu drone oba muli mubaddeki once you are threat to national security it doesn't matter 48 hours America tezigoberera Canada tezigoberera England tezigoberera Bangkok China everywhere France omuntu takulimba mbuno olw'okuba abeera mu America akulimbe mbu America bagoberera bakulimba American soldiers torture people government ya America etochalinga abantu ebasitula no basitula abamu yabasuulanga ne mu sea ocean ba president baabwe real murderers nkugambe ne bakola ne komera Guantanamo Bay ne balijja ne mu America ne balitwala Cuba tukutulugunya abantu intelligence is intelligence police normal policing is normal policing kati webanga intelligence eraze nti Sheyaya yagala kuwamba gwanga bamuleke baba bayino kukwata Sheyaya oba osomesa nnyo eddiini oba nedda ne woba bishop ne woba priest ne woba spiritualist ne wobeera oli mulema ng'oyavula ne wobeera oli mukazi ng'oli lubuto lutumbidde intelligence nekusonga mutukukima ne mukabe wammwe ne muwoloma nenga tukukima that's how we have governed the country for 40 years intelligence kati gwatamanyi intelligence ngoda aseranyi jamusidi yani beba bagenda boche bipira ku makubo twakakola olugudo ne kiveeri kubanga ekyamanyi kyekirina mbusimanyi kyasitula ebyuma jamusidi yani izyaninginia pilot mbuno government egenda fiirwe tetufiiriddwa ki waabula tufiirwa ki what has stopped in the area where he resides abantu tebeebaka kubanga jamusidi taliyo yes interfere in subversive activities ojja kukwatibwa maama wakaabe omale ebbanga mukomera nga yo intelligence ekyakuyina ku government maama wo kitono nnyo owasegirinya akyalina amaziga
gamugwako. Country before self. Wetukugamba ensi yesooka kati wadde oli muzadde wadde oli maama omwana we senga bamukwatira mu subversive activities ebirala tebitukwatako. Oba okaaba oba okekema oba okolola oba osinda as long as intelligence emwetaaga. Oba nze ikyuli oba taata wange oba nko wange intelligence ya gavumenti kino mukimanye. Ne bwogenda mu America ne bwogenda Sweden intelligence yabwe nekupikinga up. Ozanya genda ke Bangkok gende Thailand gende China gende Japani Hong Kong intelligence ekupikinga olabe bajja kukwata ne president wa bakuta America mu Thailand Bill Clinton ne yesitranako. So omuntu takuzaawo omusimanyi poliisi toyina sukka 24 hours ng'oli ku poliisi. My friend, it depends kuki kye bakukwatidde. Tojja kuddawo omanyire poliisi olowooze mama wo anaakaaba bakutenga bakuta bati. We mujja okukola activities ez'ekisiru mbu kubanga mama wajja kukaabira ku kooti oli musiru. Kooti amaziga gaali gasumuluddaali muleke akaabe ajja kusirika. Mama wa Sagirinya akyakaaba yasirika dda. Toyinza kukaaba lunaku lwonna omala n'osirika. Yes. Gende Korea. Gende Korea gwe gende omanyire Indonesia. Kale bana Uganda oba bali less exposed musimanye era gende ozanyire ku intelligence ya America owulire gwe. Gende omanyire bumanyizi intelligence ya Sweden. Sigenda na gendeyo gende omanyire intelligence ya Israel, Russia. Otegeere Mossad kyeki. Muyina akajanja basobola n'okukusiba 70 hours nga togenze ku police nga bakyakunya. Gende omanyire gende Moscow omanyire government ya Russia. Stop being naive. Coward when I respect at all. Yes. Mwenna abanjagalako interviews mbagambi genda ku blog association toddawo embeera. Asikali tajja kugulira that is from now on. Oba nsanzeeyo bw'okoowa nga sijja ng'ogenda nze raw material. I'm the raw material. Teriyo muntu ajja ku YouTube simanyi nampayo sente. Bonna mbayamba buyambi. But I'm the raw material. Mbayamba nga nina ne YouTube channel zange. Kati wemba ngenda kuyamba buyambi. Tonsasula sente. Nkuliisa. Nkunywesa. Ndabirira abaana bo. Please. Making sure gwo ninda jemba ngenda kugambye. Kubanga nze raw material wo. I'm your raw material. Nze ngenda kunoonya onyambe ku YouTube yange onyambe ki. The YouTube channel yange nze njesobolya naye oba omanyi teyo nkuyamba kwedi office gy'olina okujja interview henceforth. Ate buli muntu anzijjako interview njagala ojje ng'okimanyi ogenda sangawo tiimu erikodinga buli ky'olikodinga. Saagala ombuuza ebibuuzo. Buli agenda okunzijjako interview tegeera waliwo tiimu yange erikodinga gwe nawe by'olikodinga. In fact ye kulikodingiramu. Oba olikodinga ebibyo nga naye kulikodinga session yonna. That is the new me. Bw'oba tosobola mateeka ago tulabagane mu next life. Sikukayanyiza. Like I said, I'm the raw material. Yenze raw material. Ichuli the drug. The rest are cigarettes. Just the munanga anonya enulebe kubye kifaananyi kya. Kiri bali kyebekubiza ati ne just the kati akyagala lwaki mwagala okukola violence ayitiridde. Why do you want to do such things? Yeah, why? Okunywa kano kalungi naye maama
kyekiri eyo ebirala saabitegedde nabadde ku World Cup nalabye Josted anoonya yendule beekubye ekifaananyi ensi eno Brian teyantadde mu awaadi lekayo batonteeka mu za awaadi zo Brian White Beard Nation Award yange oba togitadde mugenda weewa awaadi zo Kamiliyoni Gwanga Mujenga February 10 agenda kubeera mu cricket oval ate nga baleeteddwa big events njagala okujjukizaako mukwano nti Spice Diana 13 January alinaye ku cricket abala ate Morning Breeze nekuleeterwa Uganda Funeral Services tukubiriza buli lunaku okubeera nga osobola okuteeka value mu kufaako kuba okufa tekulaga genda ku Uganda Funeral Services waayo akasente katono nnyo Uganda Funeral Services ebenga yekuyina in times of ensasagge ovudde ku nsi eno naye ng'oli safe bw'oba oli Bulaaya osobola osasulira maama wo jjukiramu akaseera nga tosobola tomanyi na insurance naye kati oyingiza kasente akakasente kasobola okupreparinga maama wo n'abeera nga gyali munnange tomanya oba oli Bulaaya ne bagamba maama wo ayiseemu naye nga gwe wasasula Uganda Funeral Services ejjirewo omulambe guteeke mu mbeera ekulaga nti maama wo agenda mu ggulu naye maama oli ku kyeyo tonnafuna mpapula ne bakubikira nti maama munnange afudde tewamufunira insurance gwe ettaala yawaka naku ziri mu 14 osasulwa mwezi olaba maama bwaziikibwa mu mbuga 2 omulambo gwe ne bagusuula mu kinnya nga abasuula mu ntaana nga abagusuula mu kinnya naye nga singa weekwata Uganda Funeral Service yandibadde kuyina n'oba toobeewo n'oba onoobaawo gw'omulambo gwa maama wo guli kufiibwako ogwa muganda wo kazini wo anti wo gwo wennyini weekwata Uganda Funeral Services nangira kampani emu nga y'amaanyi sikyalanga butungulu ab'obutungulu mu nsonyiwe nanga kampani nga y'amaanyi yes looking forward kufuna bulango bwa ku parliament ministry of health butungulu simanyi mboga abo babe balala fortunate wuyo kyokka nfiirako naye agambye opposition naye nze nkuwadde akantu kubanga ziri politics bw'owangula muno mu politics ng'ofuuka politician nga nekyewakola bakiyita politics for better wording naye ng'oba wamuwangula mu politics kati politics egenda okujja yeeyo